Abakuumaddembe ab'ekitongole ekiddukanya ekibuga ekya KCCA olunaku olwaleero balumazeeko nga bagenda balawuna ebifo byonna ebyaweebwa ebbaluwa ezirabula bannyini byo okubyamuka olw'okuba nga tebibadde mu makubo matuufu. Amanda, garage veewo, yoskizi veewo. That's my one. Wao mtu alakole commitment oba mukola ki so find a way of having this garage sorted. Aba KCCA batandikidde mu bitundu bya Kabaawo gye bamenye ebifo omwolezebwa emmotoka bibiri wamu n'essomero nga bino bibadde byazimbibwa okumpi n'ekkubo ng'ate biri mu mbeera mbi. Ababadde bakakalibiza emirimu gyabwe mu kifo kino bakukkulumye nga bagamba nti babayisiza bubi nnyo nga nabo tebalina waakudda. Mazima ddala Uganda fenyikiriza abantu bange tukoza tutya okukamala. Mazima ddala mukwano ne babonyabonya abantu baffe tetumanye mukwano ffe tunaddawo okukamala. KCCA mukwano ne bonyabonya okukamala tunaddawo abantu bange. We bavudde awo beeyongedde mu bitundu by'Emutundwe mu Kabaawo gye bamenye ennyumba ebadde ezimbibwa nga teri ku plan wamu n'obuyumba obadde ku kkubo okubadde ne batundira kamutambuza ddembe. MRU TV Nantongo Diana yakusagidde eggulire lino.